Yeah, let us. BJ, we are going to take that as our moment of silence for the tremendous work that was done by Anthony Wameli, and I'll ask the rest of all of us to also stand up and take a minute of silence in remembrance of the heroic work that was done by our beloved, now late Council Anthony Wameli. Let's take a minute of silence, celebrated by the President. Order, I just began you. Everywhere. You would even wonder how he's able to be in so many places at the same time. Usera ebinji, lawyers get lost in hierarchies and things of that nature. But Wameli, for him, it was about service. Whether things of seniority or whatever, in our profession, Wameli was my senior in many aspects, in age, in practice, and everything. But he was very, very unassuming, very humble, very down to earth, very courteous, very polite, and he respected everyone. If you are looking for any patriot, Wameli was a patriot. And it should be a lesson to all of us. The world is full of temptations. And the time when we are going through the electoral process, the campaign time, many of our colleagues failed and changed the sides. Now, assuming that Wameli had defected, and now we are gathered to talk about him, what would be talked about him? This should be a lesson to all of us. When we gather here to speak about an individual, all of us, we are candidates. Is there anybody who thinks they will not die? But when you die, the most important thing is how you live your life. The bishop, when he was preaching, said we are gifts to the world from God. But sometimes you wonder if indeed we are all gifts. Because how can you say that we are many? Who was fighting for the rights of people? Who was fighting for the oppressed? Who was fighting for the poor? Was a gift from God. And again, you get a person who is torturing citizens. He's stealing from the poor and the hungry, and he said that that one is also a gift from God. Does it make sense? Wange wakati wange n'ensereko. Era oluvannyuma ebivudde mu nsereko byakoze mukoze ki mubirabe. So abadde mulwanyi okuva emabega ng'ayimirirawo era nga akusooka ne mu kooti. Ate nga ne bw'omugamba ensonga abadde musajja mugezi nga mugamba ensonga agikwata mangu n'ayimirira mu kooti n'ayogera. Waliwo moment gye nzijukira nasembayo okusanga Wameli e Boston. Wamusanga ku kitanda nga yenna agonze. Naye n'atugamba mubeere n'essuubi ngenda kukomawo. Era namusanga n'empapula ze za kooti. N'aŋŋamba nti omusango gwagenda kuwangula era nja musanga ku madala ga Parliament. So Wameli abadde n'essuubi. Naye era bwe twali tulina conference ye Boston, tuba tuli awo Wameli nga bamusibye obulunto obulungi nnyo azze mu conference era najja n'abeerawo. Omusajja oyo era n'abako n'okwogera kwe yakola. Era teyakoma awo bwe twakola conference California, Wameli yalinnya ennyonyi mu bulumi obuyitirivu. Boston okutuuka e California olugendo luwanvu nnyo. Naye yaguma n'ajja n'abeerawo mu conference eyo. Naye waliwo ekinkwasa ennaku nti yalina ebigambo yayagala otugamba. Nze nalina omusooka okwogera ntule wansi ngenda okutuuka ku mmeeza we yali atudde ng'agenze. Ne tubuuza nti Wameli alidda, n'agamba nti obulwadde bumutabukidde, saddamu kulaba Wameli paka olunaku olwaleero. Kya nnaku nnyo twawulira amawulire g'okufa kwe, naye tuselebratinga obulamu bwe kubanga obadde bwa mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe. Finally, njagala okukyalinginga ffenna abatudde wano banyawo ne bassebo. Abantu bano bwe tubafiirwa naddala mu abavubuka, byakuyiga ki bye mubafunako? Wameli muyizeeko ki? Wameli abadde looyo eri ekibiina nga pulezidenti we bwamugamba ekintu kyakola, nga bamutuma awantu agendawo. Mmwe abali wano bato baffe
mukoze mutya naddala mu abali mu kibiina kya National Unity Platform n'ebibiina ebirala okulabirako Wameli mumuyigireko ebirungi ebimwogerwako tuleke bireka wano ebyo ebigambo byange banyama ne bassebo tujja kugoberera omubiri gwe nekamalize nga nsasira balooyi ababadde akolagana nabo bannange ekitalo nnyo bakanso mwenna okuvibwako munnammwe Mukama abeere naffe banne muvuge bulungi nga tugenda ffenna tugende tuzika Wameli mwebale nnyo mwebale ddala musajjawo meya w'ekibuga kino mwami Sserunjogi era abantu yabagambye dda ku bigambo byasobola okubagamba ssebo ow'ekitiibwa ne sipiika Zahara Lwirika ow'ekibuga naye waali so abantu bonna ssebo ne omukyala Engwanguli ow'Ekayunga abantu gwe basiima ne bawa gavana Harriet Nakwedde naye talutumidde mwana n'ow'ebyendyanga Benjamin Gatana yena ssebo ngobi nga nankobere nti yena mutenti omwo monchaime yena obeera mwatoleire era akalimu okalamu without wasting any time njagala kuyitayo omuntu omu gwengenda okuyita nga tumaze okuva mu ka interlude kano ajja okujja okwogera naye bifo nga tetunakola ekyo mwami Wameli abadde musajja mulokole era tukkirize nti olw'okuba nga abadde munaddiini omukolo guno tugutandike n'okusaba era nga ngenda kuyita ab'Ebeneza Church gy'abadde atenderereza mujje tubaweeyo eddakiika ezisaanidde nga 5 tuyimbemu oba 10 tuyimbemu tutendereze Mukama olw'obulamu bwe ate mutulise n'ekigambo kya Mwoyo ekyo tujja kukaanya mu ddakiika mmeka ze mwagala tulabe nti tetubasuffocatinga kubanga ate Katonda yasinga byonna bwe munaamala then we shall begin with the other program mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. President sigadde nkyali musajja wa Alex Waiso Mufumbiro okuva eri erubuka e Busoga Let's humble ourselves and pray. Katusabe. Tuombe katusabe. Loving Father, in the name of Jesus, we thank you for the time you've given us to gather here as a church and as a party. We thank you for the life of Pastor Anthony Wameli, whom we are celebrating today, a man who loves people, a man who loves our Lord Jesus Christ, a man who has mentored us. We pray as we celebrate him, come and comfort us, come and lead us, comfort the family and close relatives. We thank you and we bless you, and we pray you take charge of every agenda that we have today. In Jesus' name I've prayed. God bless you. Our first hymn is It Is Well With My Soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea beareth o'er,
diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala si mu kujjanjaba kwokka naye ne mu kumulabirira ne mu kubeerayo ne famire abantu b'omu diaspora mwenna abali wano saba mbakubira engalo ez'enjawulo olw'okubanga babeereddewo is our brother Wameli enkulipotingidde nti tiimu yo weeri okumusayininga ate n'ennamba ye wankubadde akamba nti omujoozi nagwo guliko erinnya Lukwago kakati yambala kusokisi za leedi owulire bwe zitulisa tuli mu kuwerekera senior council Lord Mayor kitange ndi wadde okwogera ebigambo byonna Mukama Katonda yeebale Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mr. President, amid this very special occasion, of course, is the Lord Mayor of Kampala, Elias Lukwago. You're most welcome, who has been with us for the longest part of the evening. Amidst us is the Deputy Chief Whip, Honorable Mandy Chebaputika, Woman City MP Jinja City. You're most welcome. Amidst us is Honorable Hassan.